Yesi mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekaaji. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Opushifa nakawombe. Omuja tulaba no program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Amanya n'eddoboozi nakawombe shivaawo nga bulijjo nkuleetedde surprise. Ku luno nga ye mutulaba tuvuga tuyingira ekibuga bannange olwo omuntu yeraliikirira paakingi. Ayayayaya ekibuga mukimanyi olumu okuyingira ekibuga oba ogenda mwewala obuvuyo mubumanyi wano ne wali omuntu weeraliikirira essimu tebagikusikaako kwegamba si byangu naye ate munnange waliyo omwagalwa waffe era tulina okugendayo waliyo omulungi gwe tulina okusiima naye nga tugenda kusiima mwana muwala oyo Nalulungi nannyini ffiga Nalo wa Salo maama naye nga amasimu ganzita kumukumu tugenda awo ku Totala ekizimbe bakiyita Totala awo wennyini ewaali Toto naye nga ndi wano mbikubakubamu omuntu apaakinzeewa jaamu konze munnange anti munnange bino ebintu olina okubala amangu ng'olowooza mangu opulaaninga amangu konze munnange emmotoka ate sigirekedde muntu mu kkubo bwe tutyo ne tulippira akabooda misinde ne tukalinnya why not anti shifa y'embeera yonna agisobola bwe tutyo akabooda ne tukalinnya naye ng'abo mukwano tutuula ku booda n'okwata essimu ebintu ebyo si birungi agisise tomulaba nako naye nga tuyingidde ekibuga kabooda misinde tumugamba weta wano yambuka wano dda wano mangu surprise zitubuuba bwe tutyo misinde tukalinnya katuvuze ali tetutuuze ku Totala kati awo omuntu okugjayo essimu ogijjayo ku bunkenke mu magezi n'abakuli okumpi bagamba gwe essimu bagenda gisika essimu gizzeeyo kyokka olina okukubira abantu bazosisinkana konze aizulu mukama yakuuma bannange ka iPhone tebakasika inshallah nenjijjayo njikubire client munaye nayimiridde dda wano mukuŋŋaanidde wa bwe tutyo nga bw'otulaba ne tutandika onoonya client tumukubira tweragirira tunula wano omuwala yambadde bwati ali ku stage ya booda nti nange nkulengera nsala kkubo nange nyambadde nti bwe tutyo oluvannyuma tetukwataganye tetuteesezaamu so twebriefinzeemu bwe tutyo oluvannyuma tuyingidde omukyala oyo yatutwala mulindeko Mariam leta keeki yange keeki eriwa leta keeki ogiwagisa
happy. Aha, happy birthday. Bannange ssanyu kyerere surprise bannange waliwo abantu ababa surprising omuntu waabwe nga ddala bamutegeera ebimunyumira naye bano baategeera Naalongo biki byayagala bamutegeera vibe lyali ssanyu ddereere laavu bigambo birungi bannange I'm really proud of these girls omanyi ba sisters nga beeyagala bassa kimu bateesa kimu beeyagaliza beebeererawo bannange kino kyo tukiyigiremu nnyo kubanga osanga abantu nga beesojja oli naga ate muganda wange wali yes naye ate tetukwatagana entalo nnyingi bingi ne bano sijja kugamba nti bali perfect tebafunamu bibasoomooza ne bafuna engeri gye babikwasaganya ne babyosonyiwa obulamu ne busigala nga bugenda nga butambula naye nga bambi nabayigirako kinene nnyo ate bansanyusa nnyo 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 ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka ginkoma ky'okumwanono mbadyawo naleeta buno bubayo buntuuka omwanono naye wawo bugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireeta hatataka wabula nnina si ku bino by'okola mwana wo nnina by'otunula byankuba wabula nnina si ku bino by'okola mwana wo nnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana wo nnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana wo nnina by'otunula byankuba mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi sikuyite handisamu oli jjinja lya muwendo erisinga byonna bye ndowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy First Born Mr. Lecturer bisobedde mu ntaase wabula onnina si ku bino by'okola mwana wo nnina by'otunula byankuba omugole n'atuwa amazina n'asireyinga bitya naye ezo surprise ataka tazireeta hatataka onnina nze okoza birungi kyenda sobi ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegeera okuva ku kagere mpaka ginkoma ky'okumwanono mbadyawo naleeta
kati omugole mumuwe obubaka one by one mumugamba obugambo obwo then naye atubuulire bwawulidde. Ani asooka? Ono ye mukulu waffe. Okay, kwata. Ne mwenna mulinga abenkana. Okay. Kale tugenze. Happy birthday, my second quarter. Happy birthday to you. Our first quality. Kyewunyisa kugamba sitange sanyulingi nnyo. Bwenava kimu ku kimu. Tugenda bakuba nati. Bwenava kimu ku kimu. Bakyakukola bwe bati. Ekyo esinga okwagala. Sooka okukulisa. The owner of the shop. Kyokubiri. Just kukwasa Katonda kuba yasinga mu kimu. Amina. Wekyo osinga okwagala. Akuume. Bijja kuba bingi nnyo kale kankuwe n'abalala kokensobodde. Waddako. Bwe mulonda addako. You choose. I'm here. I'm third quality. How are you, darling? Happy birthday, my second quality. Thank you, our third quality. From our mom and dad, you know. I think you enjoy your day So much. Wakati. Kasubira olunaku terutambudde bubi nkunyumidde. Nnyumidde nnyo bange badde sisuubi. Amiina. Happy birthday, my beloved one. Thank you, my little one. Since Tuka ku mazaalibwa go gano. Bangi tebatuukako naye Mukama tumwebaza okutuuka ku lunaku luno. Kwebaza nze nga ku lunaku lo. Webale kunjagala mukwano. Omwana w'empisa mumulabye. Neyanze gensimye nnyo nsimidde ddala. mwana mulungi from the one. Amiina. Webale kyenyiza okugamba webale kunjagala webale kumbeererawo. Viira ddala nga ndi muto. Tuuka mpaka wano. Siima nnyo nsimira ddala. Happy birthday, second quality. Thank you, our last quality. Omubwati. Bwatadizibwa. I want to take this opportunity to wish you a happy birthday. Thank you. I think you have enjoyed. Yeah, I'm enjoying so much. Yeah, I see. You are smart. You look cute. But agi lwaki tewaŋŋambye nti aliwa. Happy birthday, darling. Lwaki tewaŋŋambye nti nsuulemu ebyakali. Obubaka bumuweereza side yenu. Bumpeera eyo. Tebakulaba sembere. Omwami omulungi. Happy birthday, my mother. Thank you, my mwana. Webale kunjagala. Oyagalwa. Daida. Sinazo bingi bya kwogera. Mirembe gyokka na bulamu bulungi. Ekinono ndi mukyala Pepe. Ka mwana. Happy birthday, Nalo wa Salo. Thank you, dear. Nalo wa Salo. Sister omulungi. Sina bingi bya kwogera. A lady with a pure heart. Thank you, dear. Tunela bijja kwogera. Sinalongoos. Ono yabampa, yabasooka, nyembajjako n'abampa. Kati bw'ojja muno mu family. Kiriya. Ayagala balongo, wekwate. Kati nganze abaagala. Okay, tweyanziza obubaka obwo. Kati omugole naawe iwadde mbo tubuli owulidde otya? Anyiise. Nange bwendaye. Omugole owulidde otya? Bulungi nnyo kyolina omumanya. Mpulidde bulungi nnyo. Nasose n'ennyiiga. Nga ki ekikunyiiza? Yesterday nengamba yi kale. Wadde akanyego. Wadde omwami wange naye ye yansurprise nze yesterday. Mpozi twalina kola yesterday, what happened okukyusa olunaku?
from Monday to Tuesday. Yali akisuubira ne bakumanyi ne tubikyusa bambi era nabadde smart nnyo olunaku lwajja nga weeteze kumbe neneetega ne wataba naye bantegudde n'ogumuli ne keeki bano ne mbavaako era nentuka ne ngamba agi temuna kye mugenda kunkolerayo wadde nakugamba atya nangamba tewali ssente twakava mu birthday ya Rose nange nenkivaako oyo wa yesterday but one twabadde ku budget nti siriiko nenkivaako era mbadde sisuubira nga ndi ne customer wange omulungi kyetukoze customer talina buzibu oyo wawaka kati ngenza okulaba nga nkulaba no ndabye waliwo omuwala akolerawe wakozi gwendabye atuleese kati gwendabye ngenza olulanga omuntu agamba weewano ngerotawe tingandabago kyokka nno naye agenza otugamba weewano ng'atuuse wamweno nga tuyiseewo era of course omwami wange abadde yansurprise nze yesterday nga sobola agamba muntu mulala nga beside omwami wange bano. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Bana ensanyusa nnyo beebale kumanya. By the way, kankubuleko kino fenga otulaba wano twemanyi buli omu kyekiyinza osanyusa munne tetukyebaliza Mukama kyoba kimanyi. Bamanyi nti gwe kyekikusanyusa nze musuuza okitegedde nze musuuza batya Edrisa musuuza essanyu lyo edikenzo lyessanyu lyo okay mazima ate ono kyekimusanyusa musimbi ate ogutokomoka ate gwe inze of course jumpers VJ jumpers Sarongo wange omubwadde essanyu lyo ate gwe kyekikusanyusa musimbi akasente kadange mumbuze ekinsanyusa tiimu musimbi era nze oba oyagala nkaabe ku birthday njiira sente njiira amazzi agataliiko sente kati waba kuyiiridde wano ntegedde kyoyitamu mukyala njagala buli tondo n'ekyetaano wabula nze kazibe mmeka sagala muntu ammanyiira n'amazzi abadde wano amuyiridde kazibe mmeka yani akuyiridde amazzi oba ani simumanyi abadde assa omukolo gwonna ate n'amazzi mbw aganjiira kyokka pisi gyaliwamu amazzi yo tagimanyi tamanyi viiri zayiwamu mazzi omugole kati kiwa ebigambo byo bambi obasiimeko abakikoledde tusale keeki yaffe ate munnange tuleke abantu bakole bannange kisekera ddala nkwebaza nnyo mukwano webale kukkiriza n'obaawo kuba nkimanyi obeera bize mu bintu ebisinga naye lwosaze onogamba akoobewo actually bagambye badde bakuwalwa mande ne bakyusa naye ate notabaako na buzibu bwonna nkimanyi otuukidde na mu budde wabagambye wabaddeko obuzibu bwonna obuliwa mpudde bagamba simanyi babuuze naye nga baddange nsiimye webale kujja webale kumanya kusurprisinga bane nga alina akasala bwakategeka akasala wekali awo kakozesa esowaani tewali naye akasala wekali okay kasaze edda akaki sweet one naye nga
Akachi. Tekasobola. No entwala zenwanyo ozimanyi baby. Zisengezo ebituli bino. Zisigaze ebituli. Binati bebangamba mungenda yita mungu eyo. Ye mukwano sabula. Nayenga nenzanyo neyanzege. Omuntu yene yaleeta ekiteeso kino kinkoledde. Kikoledde. Middwa ebimuli mashallah. Ebimuli byo byagiridde. Bimulisiza bulungi. Simayina kumanya naye nga kyolina omumanya nsiimye nnyo. Ye mukwano. Bannanga ate mmwe. Naye nga neyanza nnyo okuva eri Okay. Osachinga leero oba bulijjo obadde osachinga? Kale ngenda kuwa wakati buyiseewo shanze. Yaman. Okay, sweet. Naye nga neyanza nnyo neyanzege baganda bange abo bo kibakakatako. Wanji mama. Naye kati waliwo be kitakakatako. I know. Bano babiri. Okay. Bambi. Customer wange. Bambi kale love. Thanks kale. Bambi mwebale omwami muwa bugambo obwo bambi yasoso kubako surprise. Mwami wange omulungi. Talina kimugeraageranyizibwako. Ye mukwano. Kuba yantegeera. Teekawo n'erinnya nti omwami wange omulungi gundi Omwami wange Salongo wa Nalongo, omwami Zuma. Yes. Kwagala nnyo mukwano. Ye mukwano. Yasinga mu nsi yonna. Abala bonna bagattako obugaso okuntegeera Nalongo yaani. Yakusinga okutegeera. Oyo amanyi Nalongo ekyo tekimusansa, Nalongo ekyo kyayagala. Nalongo ali bw'ati ali oyo yasinga. Ono alabika ono n'addako okummanya. Kuba ye mukuzizza from day one. Okay. Naye gadde yanziza nnyo neyanzege bimpeddeko kale. Bawedde botumirako? Mpunze. Sina bintumira beebo. Mpozi abalamu bange abankuumira abaana ttu. Okay. Tweyanziza abaana battu yemu baana battu. Mubale kuba baana battu. Ate Mukama yebale bakuuma nga mukwatagana bulungi. Amiina. Kubanga bosanga families ez'entalo tebeegatta wamukola bintu bifaanana bwe biti. Kino kiva mukolagana bulungi. Ate naawe oba olina ensiga ennungi gye wasiga, that's why bataddemu effort. Gwe tomanyi emikolo bwe gibawuubye. Ani bwe gisinza okuwuuba ku luno? Ani bwe gisinza owuuba? Bonna. Gibawuubye ate ne bakulagana nti bajja banyiridde bati. Naye ng'oliye wamulabye alinga ekyokulya. Bannange. Yuno wano. Yasinza okuba smart. Okay, mikwano mulungi ataba ku Baba TV program wao isomagarawo surprise your loved one. Nonna nti ogenda kunda abakapichi. Emotoka tugire seri ku mega. Shona tugikwatirawo ku pichi kuva mu town bwe tutyo bannange it was a unique one. Natugamba no matter what okada ntugibukira. Era bonna banga shatandikidde ku border. Tobite mkwano tuzinyanga. Ngambuziza parking Ngano namugamba parking ewa. Njirese mukuba nenjirekera muntu kusherawo ku mega wo ne baka tunesotinga. Nenga bannange mwenna abatulaba abatuwagira thank you so much. Namwe abampa sente okubeera wano leero mwe babutannemera kutumala kulabako abafere bajja. Thanks for trusting me. Mwebale nnyo mwebale bannange ate mwebale kuba na sente. Family yamaje mucha adopting abantu kubanga zino sente zendabye wano. Okay, namwe abatulaba aba team of Shifa mbategereza nnyo sheno we muzaake mabega 2 January etuse birthday yange. Mukolanga ebintu ebifaanana bwe biti. Ekimuli ekimu nga kiriko 5, ekirala 5, ekirala mutegeere nga bye twagala. iPhone 15 yafulumye. Ati bamanyi okugamba oyo Shifa alabika ayina kati namuwaaki ndi bagondezaamu kino nkikola ku lwammwe ba sweet. Naye nga tugenda sala keki yaffe okucelebrating a hero waffe ne bagamba buli olaba program olunaku gwe tuba tuleese yaba omuzira w'olunaku. So today we are celebrating omulungi waffe Nalongo wa Salo. Eranga this day is dedicated to her. Webale kweyisa bulungi. Kati singa tewakola birungi oza leero nandifunye omulimo. Okay, thank you so much. Tubagala nnyo mwenna abatulaba wonna wotulabira ensi z'Ebulaaya zonna. Europe, America, Canada. Ne bakadama bange kozi ba house manager. Ba house manager, love you so much. Thank you mwebale kubezaawo Shifa mbagala nnyo. Batuwe ku vibe awo nga batuteekateeko sala keke. Egamba lyali ssanyu jjereere nange kennyini nanyumirwa kuba waliwo abantu b'okolera nga baagala beeyagala naawe gwe bayise bakwagala
kwegamba osobola okukitegeera awo ekibaawo simanyi nakyakwogera nakyakuleka kwegamba bamumanyi omugole nti muntu wa vibe ayagala vibe neyeekubira dansi n'asanyuka n'akyamuka ate ne bamutegeera nti ayagala nnyo amaja muntu wa ssente kumpi buli yajja n'akola ekimuli nga kuliko ssente kimuli ssente ne bwe mbanze nakawombe waabwe kwegamba yayina osanyuka ng'alaba vibe ate eva mu bantu bayagala ennyo ababe ate ng'amaja gamwetoolodde kwegamba ogenda ova mu birthday nga kwegamba amiina ng'ogamba kimu alhamdulillah bannange essanyu jereere surprise bannange waliwo abantu ababa surprise ng'omuntu waabwe nga ddala bamutegeera ebimunyumira naye bano bategeera Nalongo biki byayagala bamutegeera vibe lyali ssanyu ddereere laavu bigambo birungi bannange I'm really proud of these girls omanyi ba sisters nga beeyagala bassa kimu bateesa kimu beeyagaliza beebeererawo bannange kino kyo tukiyigiremu nnyo kubanga osanga abantu nga beesojja oli naga ate muganda wange wali yes naye ate tetukwatagana entalo nnyingi bingi ne bano sijja kugamba nti bali perfect tebafunamu bibasoomooza ne bafuna engeri gye babikwasaganya ne babyosonyiwa obulamu ne busigala nga bugenda nga butambula naye nga bambi nabayigirako kinene nnyo ate bansanyusa nnyo naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono balyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo bukwakikwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde mu ntaase wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana wonnina
ali single? Ali single uno? Waka mulamba nestuno ndi single alenze Daniel Vanson omusajja akyasiza okunyirira nenga yeah twana ku birthday ya mukulu waffe muganda waffe I'm singing and searching but I'm dance dance kumulele dance aizo TikTok dance kumulele amanja ganga malala by the way I'm a prince by the way ndi mulangira ndi musajja mulangira so yeah I'm single kati ogenda faafagana nabo yo ale nafe twesobola tuli bamanyi bannanyi ba planned kids ayenga nabe tuyirira subya planned wife musajja kyasinza okunyirira ne Kampala ati nga talina mukazi kunyirira gyanyirira togenda kwekubya abaana babandi bikonde by the way ndi sing actually nenga noonya muntu kati muto bisaamizo ki taata kasoba ng'oli hard working kyekyoka kuba nange ndi hard working kyekyoka noba tolina sene ng'oli hard working kyekyoka kati ojja faafaagana nabo byamaanyi alright. Okay, tugenda sala keki yaffe to celebrate our hero, Omugole, our diva, our beautiful, our everything. Nalongo. Okay, Nalo wa Salo. Agenda sala keke no. Aha. Okay, Nalongo tulibala kuva kumeka. okuva ku ttaano Okay. okuva ku meka 5. okuva ku ttaano paka 0. Labayo. Wana tujazi sala zaffe. Oh. Mbuuza. Binavaayo. Wali okay light, yabaze light. Kati what is which? kale tugenda obala okuva ku ttaano Kwata tukusabe babiri. paka kwemu ready steady ttaano nya satu biri emu wanika kaso nabo Agentandikirawa. Dake bali. Dawan. Okay. Baba Sarawa. No like. Oda side wano kati wana. Okay, we go. ttaano nya satu biri emu Okay, thank you so much. Happy sale keke. Aberenga ate agabula abagenyi be. Okay, tweyanziza mikwano mwenda abatwala ku Baba TV. Lwa Sunday sawa mwendeni sana ku YouTube teka muwe wisomwagarawo surprise your loved one. Agenda kubanga asavinga abantu be. Oyita ku +256782 101569 +25670256 2157. We love you so much. Bambi mwebale musanyusa. Thank you. Batokasavinge keke naye nga tugambe nti bye bye. All right. Thank you so much. Okay. So katika salasa vinge. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda
oli mukulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.